Abebbulaniya Essuula 9. Era n'endagaano eyasooka alina amateeka agaagoberwanga mu kusinza Katonda, era yalina n'ekifo ekitukuvu eky'oku nsi. Waateekebwawo ne weema omwali ekikondo ky'ettaala, emmeeza, n'emigaati egiweebwayo eri Katonda. Ekitundu ekyo nga kiyitibwa ekifo ekitukuvu. Emabega w'olutimbe olwokubiri we waali eweema eyitibwa entukuvu ennyo. Mu yo mwalimu ekyoterezo ky'obubaane ekyakolebwa mu zaabu, era mwalimu essanduuko ey'endagaano ebikkiddwako zaabu enjuyi zonna. Mu ssanduuko eyo mwalimu ekibya ekya zaabu omwali maanu, era mwalimu omuggo ogwa Alooni ogwaloka n'ebipande by'amayinja okuwandiikiddwa ebiragiro bya Katonda. Kungulu ku yo kwaliko bakkerubi ab'ekitiibwa abasiikiriza entebe ya Katonda nannyini kusaasira. Ebyo byonna tetuyinza kubyogerako kaakano kinnakimu. Ebyo byonna nga bimaze okutereezebwa bwe bityo, bakabona baayingiranga bulijjo mu weema esookerwako ne batuukiriza omulimu gwabwe. Naye mu weema ey'okubiri mwayingirwangamu ssaabakabona yekka, ng'ayingiramu omulundi gumu buli mwaka, era ng'ateekwa okutwalayo omusaayi gwayo ku lulwe ne ku lw'ebyonoono by'abantu bye baakola mu butamanya. Mu bino byonna Mwoyo Mutuukirivu alaga nti ekkubo erituuka mu kifo ekitukuvu ennyo lyali terinnamanyika, ng'eweema esookerwako ekyayimiriddewo. Ekyo kyali kifaananyi bufaananyi eky'ebyo ebiriwo kati. Ebirabo n'ebitambiro ebyo ebyaweebwangayo tebyayinzanga kutukuza mwoyo gw'oyo abiwaayo. Byakomanga ku byakungulu ebifa ku kulya ne ku kunywa ne ku bulombolombo bw'okwetukuza ebyali eby'okubeerawo okutuusa ku kiseera eky'okuzza ebintu byonna obujja. Naye Kristo bwe yajjanga ye Ssaabakabona w'ebirungi ebigenda okujja, yayita mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolebwa bantu, kwe kugamba eteri ya ku nsi kuno, n'ayingirira ddala omulundi gumu mu kifo ekitukuvu ng'amaze okutufunira okununulibwa okutaggwaawo. Teyayingirayo na musaayi gwa mbuzi na gwa nnyana, wabula yayingirayo na musaayi gwe gwennyini. Omusaayi gw'embuzi n'ogw'ente ennume n'evvu ly'ente enduusi ebimansirwa ku abo abatali balongoofu, bibatukuza ne babalongoofu mu by'okungulu. Kristo ataaliko kamogo yeewaayo eri Katonda mu maanyi ga Mwoyo ataggwaawo. Kale omusaayi gwe tegulisingawo nnyo okunaaza emyoyo gyaffe ne tuweereza Katonda nannyini bulamu? N'olwekyo Kristo ye mutabaganya mu ndagaano empya, kubanga abo abasuubizibwa ebirungi ebitaggwaawo abasobozesa okubifuna. Ekyo kisoboka kubanga yafa n'anunula abantu mu bibi byabwe bye baakola nga bakyafugibwa endagaano eyasooka. Ekiraamo kikakata ng'eyakiraama amaze kufa. Ekiraamo tekikola ng'eyakiraama akyali mulamu, wabula amala kufa ne kiryoka kikola. N'endagaano eyasooka kyeyava ekakasibwa n'omusaayi. Musa bwe yamala okutegeeza abantu ebiragiro byonna ebiri mu mateeka, n'addira omusaayi gw'ennyana n'ogw'embuzi wamu n'amazzi n'ebyoya by'endiga ebimyufu n'akati akayitibwa isopu, n'amansira ku kitabo ky'amateeka ne ku bantu bonna, nga bw'agamba nti, guno gwe musaayi ogukakasa endagaano Katonda gy'abalagidde okutuukiriza. Era mu ngeri emu Musa n'amansira omusaayi ku weema ne ku bintu byonna ebikozesebwa mu kusinza. Era mu mateeka kumpi buli kintu kitukuzibwa na musaayi, era awatali kuyiwa musaayi tewabaawo kusonyiyibwa bibi. Ebifaananyi by'ebyo eby'omu ggulu byasaanira okutukuzibwa bwe bityo, naye eby'omu ggulu byennyini byetaaga okutukuzibwa n'ebitambiro ebisinga obulungi. Kristo teyayingira mu kifo ekitukuvu ekyakolebwa abantu nga kifaanana bufaananyi nga kiri kyennyini, wabula yayingira mu ggulu lyennyini gy'ali kaakano mu maaso ga Katonda ku lwaffe. Kristo teyayingira kwewaayo mirundi mingi nga Ssaabakabona bw'ayingira buli mwaka mu kifo ekitukuvu okuwaayo omusaayi ogutali gugwe. Olwo Kristo yandibadde ateekwa okubonaabona emirundi mingi okuviira ddala ensi lwe yatondebwa. Naye kaakano yalabika omulundi gumu mu mirembe gino egikomererayo, alyoka aggyewo ekibi olw'okwewaayo yennyini. Era nga buli muntu bw'afa omulundi ogumu
era bw'amala okufa n'asalirwa omusango, era ne Kristo bw'atyo yaweebwayo omulundi gumu okwetikka ebibi abangi. Alijja omulundi ogwokubiri nga tazze kuddamu kulwanyisa kibi, wabula okuyimbula abo abamulindirira.